batuli kwatyo sigino zicyankala tugenze Kasese abakisese basaba kwongerwa ku bimotoka ebikola enguudo enguudo mukoleza kyo kutali motoka cheka main zenkole naye kati eziyingira mu ndezi gata ku main wali tagali gena maaso Okay neyanzege SPD ne muganda wange Faruku Sesanse mwasuze mutya SPD engudo kituufu mutawoni mu makati wano bakoze bulungi nyonyo kubanga government yatu asendeza USMID ne bazikozesa bulungi ne bakola engudo naye Kasese municipality bakyali n'ekizibu ky'engudo eziconnectinga kati ne tawoni yaffe mu ntawano so babadde beesize zino motoka zolaba mu background yange zino motoka babadde bakozesa nga municipality kutwala kasasiro n'okukola ku ngudo ku maintaining engudo ezibadde zisigaddewo naye wetugerera motoka zonna ziri down si zino zokka n'endala zipakinze wali ku offices za one stop center so abakulembeze bavuddeyo ne bagamba yes babakoledde engudo mu Kasese municipality naye tebalina motoka ezibagenda kuba bakozesa kukola engudo zisigaddeyo kubanga Kasese municipality erina divisions 4 so divisions zino zonna bwa Kasese municipality so basabye government ebaweyo ku motoka ezigenda kuba zibayampako kukola zino engudo kubanga wetogerera singa olaba mu background yanke ezo motoka zonna ziri down tewali ne motoka nemo gye basobola kutwala ku lugudo tugambe nti waliwo like ng'olugudo lukutuse motoka tesobola kuyitako negali tesobola kuyitako tewali motoka esobola kukola ki kubayamba ku maintaining olwo lugudo ekirala zino motoka kuliko ezimu ezibadde zitwala kasasiro kuva mu bitundu ebye Kasese municipality zonna zaafa aziri wano twayogedde ku nnemeyo olunaku lw'eggulo natugamba ntino ne zino motoka eziri wano bagenda kuba bazitunda kulabira ddala ntino singa bafunamu ku kasente baguleyo motoka emu oba bbiri ezigenda kuba zibayambako okutwala ku kasasiro so zino zonna ziri ku katale naye twamubuziza singa mutunda zino motoka kiki kye mugenda kuzaako yatugambye tiwali bavuddeyo ngamba bayise olukiiko ne bafuna contractor omuntu agenda kuba bayambako ku collectinga kasasiro mu Kasese municipality bapangisiza noyo omugaga yapangisiza tukutuku kati zezitwala kasasiro kukanona mu maka g'abantu kukatwala mu kifo kye bakasukamu kasasiro naye tetumanyi tukutuku zino zinakola bbanga ki kubanga Kasese municipality ki tawuni nene nyosi katawuni katono kwenza kugamba ntino bagenda kuba bakozesa tukutuku kunonya kasasiro mu maka g'abantu waliwo n'ebifo ebirala abantu bakasuka kasasiro nga bwe basanze ne bakasuka ku kkubo ne bakasuka mu myala so tetumanye bo bano abantu banakola bbanga ki kulabira ddala ntino kasasiro bakalonda mu Kasese municipality ne government erina nteekeka ki ez'okubawa motoka kubanga ame yatugambye bandiguze motoka naye sente teziriiwo kubanga bali mu kuzimba ne headquarters zaabwe so kino kizibu boyolekedde kizibu kyamanyi nyonyo kubanga enkuba tuli mu nkuba akasasiro wakali enguudo zonna zaafa eziconnectinga ne Kasese municipality mu town munta so balajanide government eveeyo ebafunireyo wakiri motoka bbiri ekola oluguudo n'emu esobola kutwala kasasiro mu kifo we bakasuka kasasiro then bagumizeemu nga balinda motoka endala kuva mu government naye bo baagala motoka ez'amankumanku bbiri ekola ku luguudo emu etwala kasasiro kulabira ddala ntino ekifo kye baabawadde ekyokugamba ntino be basinga mu Western region kubeera ne municipality enunki bakimaintaininga nga balindirira ku busente obunaabayampako kufuna motoka endala so eyo SPD embeera eri wano mu Kasese municipality over to you. tweyanziza tweyanzege